Kaakati Kadaama ono akomyewo okuva ku kyeyo oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'akola. Ssente ze nga bw'abadde azikola abadde azisindikira maama we, wabula nga ssente ezo kojjaawe ayambako maama we okuziggyayo bazibankinge. Agenze okutuuka waneeno e Uganda nga ssente zonna ez'emyaka 2 by'amaze ng'asindikira nnyina babadde bazirya ne kojja, nga n'omwana we gwe yabalekera omwana abaye tasomangako, omwana nga tagendangako ku ssomero, wabula nga bo bamusindikira ebifaananyi nti buli kimu kiri bulungi. Baamugamba baamugulira poloti mu ssente ze z'abadde abasindikira. Poloti baamusindikira ya kiwaani. Ne bamugamba nti poloti gye twagulira tuli mu kuzimbiramu nnyumba, ennyumba ebadde ya kiwaani nga tebangayo ku gulawundi. Bw'abanjiza maama we ssente ze, kojjaawe amugambye, maama wo gw'obanja ssente zo osobola okumusasula ebbanga ly'amala ng'akwetise mu lubuto. Kyanaggwe lwaki tosiima? Ono muzadde tasobya. Kaakati wuliriza. Nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like, etambule tuve ku buli muntu. Kadaama ono mu comment section mwali, era buli nteesa yammwe yonna agenda kuba agiraba akolere ki maama we. Essaawa zino eno azzeeyo ku kyeyo okuddamu okupanga buto obulamu. Naye neera maama we amugamba nti alina okumusindikiranga ssente zino bw'aba akimanyi yennyina, oba si ekyo agenda kumuzaluka alonye maama we omulala. Mumwe ku magezi akolere ki maama we ate nga yegatta ne kojjaawe. Wuliriza. Kadaama ono yali Uganda ng'ali mu bufumbo ewa bbaawe, wabula obufumbo ewa bbaawe bali tebutambula bulungi, engeri nti akasente kali tekaliiwo bulungi, abafunaafuna obutakkanya nga bw'omanyi ebintu by'abaagalana. Kadaama ono kyava afunamu ekirowoozo ekyokugamba nti naye obufumbo bwe nga bugaanye, omusajja muzaddemu omwana ali bibye, kugamba tali supportive bulungi, lwaki sinoonya akasente ningenda ku kyeyo. Nga mukazi wattu anooba ewa bbaawe, asooka atuulako kewaka ewa maama we. Bw'atuulako ewa maama we atandika okunoonya akasente nga ye ssente zino ezaamutwala ebweru tekwaliko kikumi kya nnyina. Yanoonya akasente nga ye n'agoba ku bintu bye ebyokugenda e Saudi Arabia ku kyeyo, era n'abigobako bulungi nnyo mpola mpola mpaka bwe yabiggusa. Atuuka kiseera okugenda ebweru yatuuza maama we, amugamba maama, ne mu kugenda bweru ku kyeyo naye mbadde nkusaba gwe bwe mba nsindikira akasente kange. Ko maama nti mmwe nina ebintu bye njagala okukola nga ndi eyo, era nkimanyi ojja kuba obinkolerako bwe nnaaba ndi ku kyeyo. Omwana wange ono sigenda kumulekera taata we, omwana wange kamulekere ggwe. Nga Kadaama agamba maama we nti kamulekere omwana we. Kadaama ng'alinnya nnyonyi agenda ku kye yatandika okukola, ng'ayagala maama we bw'anaaba atuuse ebweru ssente z'anaamusindikira amugulireko ku kapoloti, bw'amala amuzimbireko ko kayumba. Tayagala kukomawo okuva eno ku kyeyo atuuke nga ate atuukira mu maka ga maama we, talina w'abeera. Akuze alina okulabirira omwana we. Then akasente akanaasigalawo akalala ayagala okukakolako akabizinensi ak'akaduuka, n'omwana we ajja kuba asoma mpola mpola, byonna obuvunaanyizibwa ng'abukwasa maama we amuzaala. Nga Kadaama alinnya ennyonyi ng'agenda ku kyeyo. Kaakati muwala ono abadde ng'akola akasente, naye sente nga bw'abadde azikola buli mwezi nga bw'atyo bw'azisindikira maama we, ng'asindika. Lumu yamalako emyezi gyali 2 nga tasindika, ng'ayagala bamuwe ssente nga zaawamu aleme kusindika buno obusente obutinitini sima mitolo 8,999. Nagamba kansondeyo emyezi gyange egi 2, mama musindikira kadde kamu mu emitwalo 8. Mukadde olwalaba ng'emyezi giweze 2 omwana we tasindika ssente yayomba. Nagande gwe mwana gwe giri emyezi 2 lwaki tosindika ssente? Ssente oli okimanyi tulina ebintu by'okukolera, oli awo tosindika na ssente, n'omwana we ali wano alina buntutu bwe yeetaaga naye tosindika ssente. Omukadde n'ayomba. Namugamba maama toyombera ki? Maze emyezi 2 nga sisirika kubanga mbadde saagala kusindika buno obusente obutinitini. Bubutuuka eyo baba ntema nnyo ssente, kati njagadde
nsooka ensonda y'emyezi gyange 2 ndabe bwe nkusindikira kinaaba kitya. Omukadde yatabuka n'amugamba ekyo tokiddamu, buli mwezi olina okuba ng'olipootinga eno, nga buli mwezi osindika akasente. Ebyo biveeko, tobigira simanyi olabe engeri sima bazitema nnyo, osindika emyezi 2. Sindika akasente. Kaakati Kadaama ono aweza emyezi 5 ng'ali ku kyeyo. Kyava akubira maama w'essimu amugamba, maama, mbadde njagala ongulize akapoloti. Nfunira akapoloti okangulize. Maama we ng'amugamba nti tewali buzibu. Waliwo ne poloti gye mmanyi gye bali mu kutunda, kangende ngirambule. Maama ng'agamba agenze kulambula poloti. Bw'ava ku poloti nga bakoma oboogera n'omwana we biki bitambudde bitya, poloti eri etya, nga maama mugamba poloti eno nnungi nnyo. Poloti ennungi nnyo mbadde njagala ngikugulize. Nti bagitunda ssente mmeka? Nti poloti bagitunda $5.5. Maama omuwala ng'agamba kale tugigule. Nga maama agamba mbu akutte ssente n'azigulamu poloti. Era ne bamusindikira ebifaananyi bya poloti. Wabula tebaamuteerako ndagaano kugiraba. Baamusindikira poloti na bifaananyi byayo. Kati ebiseera ebisinga abamu ku bano bakadaama bali ebweru ku kyeyo, ebintu bino baba tebabitegeera nnyo eby'endagaano. Naye bw'omanyanga nti oguze ettaka, balina okusindikira endagaano either ku bifaananyi n'olaba eri mu mannya gaani. Kati ye maama yasindika busindisi bifaananyi ebya poloti, teyasindika ndagaano nti tuguze poloti ssente bwe ziti, yenkana bweti ne bweti obunene, eri mannya ga gundi, bano bwe babaddewo chairman ne nannyini poloti atunze. Ebyo tebyabirabako Kadaama, ate teyafaayo nnyo kubibuuza nnyina. Nga Kadaama alaba poloti nti bagiguze kasita maama wange mwesiga. Kumbe poloti mpewo, tebangayo nga mpewo. Kati akasente Kadaama ono kasindika, kojjaawe muganda wa maama we yamuyambako genda okukajjayo mu eri gye baba bakasindise. Kubanga kojja ye yatambulanga n'agenda, kati nga kojja buli kimu akola ki? Buli kimu akimanyi. Maama yali yamuwa gundi eyo kubanga asobola okugyayo ssente ezo ne zikozesebwa. Kati nga akasente kano bakalya babiri abooluganda, maama wa Kadaama ne kojja wa Kadaama abeera muganda wa maama wa Kadaama, nga bwe bali akasente k'omwana. Baamugulira poloti ya mpewo. Mukazi wattu n'abeera ku kyeyo ng'akola. Akola n'amaanyi, teyeebaka. Omwalabu wa mutuma bw'akola biki? Bwadde eno bwadde eri yeebaka ssaawa sima 9, sima ssaawa 10, teyeebaka. Ali kukola. Amanyi ninayo akapoloti kange. Omwana atya olumu ayagala okubuuza ku mwana we, buli wayagala okubuuza ku mwana we omwana aba yeebase. Nti anjagala kubuuza ku mutabani wange ali wa, nti ono yeebase, teyeetaga kusumbuwa. Nga tebamukkiriza na kwogera na mwana. Kumbe omwana we tasoma. Maama we Kadaama asindika ssente omwana bamusasulire school fees ku ssomero. Naye ng'omwana ne ku ssomero tagenda, nga ku ssomero tasoma. Era nga n'okumubuuzaako lutalo. Buli wakuba essimu bamugamba omwana yeebase. Bw'aba teyeebase n'akuba emisana nti ali eri ali mu kuzannya ne banne. Ali mu kuzannya ne banne ali eri, kati ate waakuyita buyisi. Bwe batyo nga bwe bamugamba. Kubanga ebiseera ebisinga bano bakadaama babeera ku kyeyo, bamanyi okubuuza buno obuntu, ne babuuza abaana baabwe, leero wagenze ku ssomero, wasomye eki? Nti oba okitegeera ng'omuzadde afaayo eri omwana. Kumbe omwana tasoma, tagendangako ku ssomero. Maama we Kadaama ssente azisindika, naye nga ssente maama wa Kadaama yazirya ne kojja wa Kadaama be bazirya. Munnange nga Kadaama akola, ng'akola, nga bw'akola ng'era akasente akasindikira ani? Akasindikira nnyina amuzaala. Nga bali bo receiving ssente nga batandika okulya, kojja nga n'otwe ng'anywa yeegala bweyagazi. Maama alya buli, yeyagala naye bweyagazi. Omwana akola. Mukazi wattu amanyi alinawo entandikwa eno e Kampala, kumbe wa. Munnange nga Kadaama ono wayitawo ebbanga ndowooza lya mwaka nga gumu.
lya mwaka nga gumu ataliko gamba mama we nti maama njagala tutandika okuzimba mu kapaloti kangaako. Mama we ng'amugamba tewali buzibu mwana wange. Oyagala kuzimba nti njagala kuzimba tewali tabu ng'omwana amugamba nti kakati nyuza tuyiwe matiriyo tugule amabulooka tugule omusenyu biki matiriyo ojja kufuna omuntu agenda okubikwasaganya babibale tumanye twetaagisa sente mmeka tutandike okuzimba. Nga maama talwa wayitawo ndowooza ennaku nga ziizo nga maama aterako omwana we message nti omuntu agenda okuzimba ennyumba yo namufunye era ndowooza katutandike okuyiwa tutandike okuyiwa matiriyo. Ng'akadaama agamba maama we nti maama kwezo sente z'olina oba otandikira nze nja kuba nkusindikira nga akasente akanaaba nga ennyumba esobole okutambula mpola mpola. Kadaama ng'agamba maama we nti nzimbira ennyumba ya bisenge 2 ya kisenge na ddiiro naye nga eriko sitoowa ebweru. Kakati nga munnange batandika nga maama atandika kuba pulaani nti tugenda kukola bweti nga bene baboogera n'omwana we amulaga nti buli kimu kitambula bulungi ku gulawundi, kumbe mu reality ku gulawundi tekuli yadde n'ekimu. Nga maama ono agamba nti yafunye omuntu agenda okuzimba ng'amusindikira ebifaananyi nga aguze amabulooka, ng'amusindikira ebifaananyi ng'aguze omusenyu, ng'amusindikira ebifaananyi nti batandise okuzimba bagenda tandika kuzimba. Kadaama ng'akola ayongeramu amaanyi ayagala akomewo e Kampala munnange atuukire mu kayumba ke abeere omu n'omwana we, then akasente akanabasigaddewo akatonotono anaakolamu akaduuka n'atandikirawo okukola nga ye yali pulaani. Kumbe maama ono addira n'agenda we bazimba bano abantu abamu abazimbazimba we bazimba ne n'akuba ebifaananyi ebyo. Kati nga bino byonna omuntu abikola ye kojja. Kadaama bw'aba nga ayagala kulaba ku mabulooka ge bayiye kojja ye atambula n'agenda n'anoonya abazimba bwe bali n'akuba ebintu by'abali ebifaananyi n'abiweereza maama wa Kadaama. Kati maama wa Kadaama ate ye n'abisindikira aliwa n'abisindikira muwala we. Muwala we bambi Kadaama aba ali ebweru agenda okulaba maama aguze matiri aguze amabulooka omusingi gusimiddwa ng'ennyumba etambula. Kadaama n'agamba wano watuufu. Jjukira omwana we tasoma, sente bamugamba bazikolamu byeyagala naye nga sente balyandye. Kaakati nga bamugamba nti ennyumba tuzimbye ennyumba bweri. Nga Kadaama akola sente era ng'asindikira maama we. Yagamba nti emyaka 2 gy'amaze ku kyeyo kaddeko e Uganda awummule. Ekirungi azimbye akayumba teyazimba kabbeeyi nnyo, yazimba akayumba kisenge na ddiiro. Tekatwala sente nnyingi mu kuzimba naddala nga muli eyo mu byalo yalo sente ziba ntono. Then n'akapoloti. Kaakati emyaka 2 agamba nti ngenda malako gino emyaka 2 naye sigenda kukola sigenda kuddamu kwongera emyaka 2 njagala kuddayo kuwummulako nsanga omwana wange ntule mu kayumba kange ate then nfune ekirala ekyokukola. Nga Kadaama ono akola teyagamba na maama we nti ali mu kukomawo ali mu kujja. Yajjabuzi yamugwako nga ayagala omukuba ka surprise. Omwana akomyewo munange ebbanga lyetoloola. Kadaama ono akomawo e Uganda. Atuuka e Uganda yasanga omwana we waali, maama we nga naye waali batudde awo nga ku kiyungu. Manyi bino ebiyungu by'omukyalo yalo, maama ataddewo akakeka bali awo batudde. Kojjaawe nga taliiwo. Baamwekanga bwekanzi nga Kadaama azze ayina ebintu bye yabagulirayo of course ng'ajja ng'alina essanyu ng'omuntu. Wabula ekyamumala enviiri ku mutwe y'embeera gye yasangamu omwana we. Omwana ng'ayambadde empale obubina butambulira bweru, essaati yonna ng'ejjudde amasanda agisiba n'okugisiba waneeno oluwuzi bwe bati naye nga bulijjo akasente akasindika. Yatunuulira omwana n'asirika n'agamba atandikira wano complaining nti omwana ali mu mbeera bweti.
munnange nga Kadaama atandika okubuuza ku maama we nga banyumya. Kaakati kwolwo olunaku talina kye yayogera na maama we nedda, nti oba kumubuuza ku poloti eriwa oba kumubuuza ku nnyumba eri luddawa. Yabeerawo ne balya biki ne bamukulisaayo. Kaakati maama kye yakola, yamanya nti ebintu bino ayinza obutabimaliriza bw'omu, kyava akubira kojja wa Kadaama gwe balya ssente bonna, n'amugamba nno akomyewo atuuse, naye okimanyi nti atuguddeko bwe gitatugamye na kutugamba. Kojja ng'avuga akagundi ke ng'atuuka ewaka. Bw'atuuka ewaka nga maama amuyise nti jasinika esinga ono atandika okweyogeza nti abanja ssente, kojja alina okubeerawo mu backup wali nga agiwa omuliro. Baalya ssente z'omwana nga kojja abeerawo. Enkeera waalo nga Kadaama abuuza maama we nti maama, badde nno njagala kgenda kulambulako ko kapoloti kange ne kayumba kange kemunzimbira, emu nange mbirabekokko. Nga bamugamba tetuyina maanyi gagendayo, kali walaawalakokko, weetaaga okufunawo ndowooza akagaali tulugirako oba akapiki ne katutwalawo mpola mpola. Nga Kadaama bagamba nti amugende wali mufune mu katawuni omuwa booda atutwalewo, tujja muwayo ku ssente. Bamugamba gira tulinda mu wakatuuka olutuuze, tulabadde n'okubugumya ku kitundu, tonaba kubugumya waka olye ologoota na bulogoota simanya poloti. Kojja yayogera si maama. Olwo kojja atandise okukambwa, alaba nga Kadaama ono atandise okukola ki? Atandise okwagala okulingiriza abagwemu. Kati ate nabo responsi yaabwe nga nkambwe. Munnange nga Kadaama asirika. Ng'agayinza ogamba munnaye bayinza oba batuufu, kansooke nkole ki? Kansooke ngumemuko, naye ng'ekimugumya nti ono maama we. Nga Kadaama abeerawo kati ng'ayogera n'omwana we. Amugamba nti mwana wange oli otya? Nti ye ndi mami. Osoma? Omwana amugamba nedda sisoma. Amugamba lwaki tosoma? Anti jjajja tantwala ku ssomero. Amugamba kyogamba obadde tosoma? Nti ye nga kimuluma kimuyingira muli ng'agamba ye omwana gwe mbadde nsasula school fees buli ttaamu aŋŋamba atya nti tasoma. Kyava asirika. Kakati Kadaama kyava abuuza ku maama we nti maama, ono mutabani wange gy'asomera asomera luddawa ye? Essomero lyabwe liri luddawa? Ng'amugamba nti liri eri Gindi. Ng'amubuulirayo kitundu. Ng'amugamba nti ye nabe njagala okugamba ku basomesa, omwana ono njagala kumanya performance ye, asoma atya biki. Nga maama amugamba nze mutwalayo bamanyi nze, nja kgenda naye nja babuuza byoyagala mbabuuze. Nga Kadaama asirika, buli kyagezaako okubabuuza bagezaako okumunafuya n'okukimuggyako. Kakati kyava abagamba ng'olwamazeewo ndowooza ennaku zaalinga 2-3, abagamba ayagala kulaba ku nnyumba ye ezimbibwa na poloti. Baamugamba baamuzimbira ennyumba ne poloti baamugulira. Kojja ng'atabuka, nga ne maama we atabuka, ng'amugamba nti ffe tubaddemu n'ebizibuzibu nga ffe eno, poloti tujja kukugulira, tujja kufuna kapoloti tukuwe. Ne totukandakanda poloti bw'otyo kubanga buli si bulamu. Ekisooka ekisinga okuba ekikulu oli mulamu. N'abagamba tekyekiboogeza ebigambo bwe bityo, njagala kulaba ku bintu byange. Poloti mwagigula oba nedda? Bulijjo gye mundaga eri luddawa? Nga poloti yali ebaddeyo, nga n'ennyumba yali ebaddeyo, nga tewali n'ekyo kye baali bamukoledde. N'abagamba kati bannange ssente zange mwazikolamu ki? Nga n'omwana wange wonna abadde tasoma, omwana yaŋŋambye tasoma, poloti temwagigula, mwansindikira busindikizi bifaananyi. Maama mumpe nno ssente zange. Kojjaawe ng'amugamba nti gwe kawala gwe, ono gw'ogamba ebyo maama wo bw'abanga yakwata obusente bwo n'abulya teyalya bulamu. Ekisooka ekisinga okuba ekikulu okyali mulamu. Maama wo ono yakwetika emyezi 9. Egyo emyezi 9 ebbanga lino lyonna kukuziza tosobola kumusasula ssente ezo. Nga bwe batwe bamuddamu ssebo. Bamugamba nga ssebo maama we bwe yamwetika bwe yamulabirira talina kubanja.
ninga akoze emyaka 2 nga basindikira sente zinga n'omwana we tasoma. Ne bamugamba nti bw'oba oyagala kufuna bintu genda okole, ddayo ebweru okole sente endala. Zino tewali mama wo wano abadde alwala ng'akozesa ku ezo sente. Simanya kulya ku ezo sente, buli kimu ku ezo sente. Obusente obadde osindikira obadde butono nnyo si bwe bungi, tebukwogeza ebyo. Nga bonna bamuweereza ebigambo ebisongovu ne maama we. Ne bamugamba ddayo ku kyeyookole. Kati mu butuufu agenda okubeera wano ewaka nga bimusobedde kubanga yakaaba amaziga ne gamuggwa ne mu kiwanga. Nagamba naye sisobola kubeera ku kyalo kuno nga sirina kye nnina. Ekirungi kasita omwana ali wano waka wa maama kanoonya akasente nzireyo nkole. Kampuni ennyini yamutwala ku kyeyo. Nga ate ekyomukisa omulungi bwe yali ava ku kyeyo babboosi be baamugamba akomewo era ne bamusalisa tiketi eyattuwe nga yali nga azze ku vacation naye nga ye muli mutima akimanyi tagenda kuddayo kubanga yali akooye. Kati tiketi already baali baagigula. Nagamba naye lwaki sikoyisa omukisa guno n'enzirayo mu maziga mu nnaku ey'ekitalo. Era ne wakati yabasiibula yabagamba kangendekoko mu tawuni mu Kampala n'agenda. Kati bwe yagenda wabula baamanya nti agenze ku kyeyo, baamanya nti azzeeyo. Kati olwategeera nti okaddamu nazzeeyo ku kyeyo maama we ayagaladdemu amusindikira ssente. Bw'atamusindikira ssente ayagala kumuzaalukuka. Anoonyeyo maama we omulala. Bw'aba tasobola kwesiga ono maama we muzaala ng'ayagala ssente zisindikira muntu omulala, anoonyeyo maama we omulala. Kyokka ssente ze ziri ez'emyaka 2 baazirya totale baazirya ne bazissa ku mumwa. Abo nno be bantu abaffe bennyini abaffe ab'omunda be batukolako obulabe bwe butyo. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mubeere bulungi. Mweraba.